Wasibyo tyasebo mukama wange jebale. Tuli bulungi. Tata mbadde nsaba gundi kadi ye matoka. Kadi ye matoka. Living permit. Kati ematoka nga ndaba yagwako emisolo nga temukusasula emisolo. Obadde oteesa otya ssebo? Mbadde nsaba living permit ndabeko. Wangi? Osobola otugulira waawo jawe tugulira abasajja abo twagala genda. Mukama wange tuli mu mateeka tutambulira mu mateeka mukama wange. Ngoba nange ndi ku mateeka. Nina gwe ngoba badde nkusaba sekende. Mensi byamaanyi mukama wange. Omanyi. Eyo video gyensoose okuzannya si gwe mulamwa gwange ogw'olunaku. Naye ate nina ensonga lwaki gwe nsoosezza. Olaba ebivubuka bino ebibiri tebirina kitongole kya byakwerinda kyonna mwe biva. Ate era si informant nga boga nti informant kya poliisi, informant kya ISO, informant kya ISO, informant kya side oba informant kya magye. Wabula birina omusirikale just mukwano gwabyo gye biriira embizzi balya naye, bazannya naye omweso, bazannya naye kasino, banywa naye omwenge, bayota bonna omuliro, kakati yabyewaza kyovola abitambula n'omuggo mu mmotoka. Ebivubuka ng'ebyo bijjoonyesezza abantu ku nguudo. Abaana ba booda mu njulira, ab'emmotoka entonotono ezitalaga nti z'abanene nnyo oba ez'abantu abasookerwako mu njulira. Abaana bano bakuba abantu emiggo ku nguudo. Abaana bano batulugunya abantu. Abaana bano boolesa obuyinza ku nguudo n'okusinga ba ministers. N'okusinga ababyokwerinda abaddala gwe wali okyegendereza nti omuntu ataapingako mu byokwerinda yeefuula mo powerful than ab'ebyokwerinda. Golowooza lwaki we bakisabye ebikyogerako kijjeeyo miggo kubanga tekirina kakwate konna ku bitongole bya byakwerinda. Kiyinza okuba just ne mukwano gwakyo omu ali mu byokwerinda kwe kisinziira ne kijoonyesa abantu. Bantu mmwe mutulugunyizza abantu ku nguudo, bantu mmwe mujoonyesezza abantu ku nguudo. Kakati mutuuse ne ku basirikale ba trafiki. Omusirikale wa trafiki akugambye nti ndi ku mirimu gyange. Naffe tuli ku mirimu gyaffe. Ale tuli ku bwangu. Obadde ogamba ki? Ne kijjayo omuggo kimugobe. Ate naawe nodduka be basirikale b'eggwanga gavumenti beetekamu essente okubasomesa. Abo be basirikale abalina okukuuma ffe kubajjambula nga badduka ba miggo. Kikuba amasaso okitte ogambe nti kibadde kikubbako emmundu. Wano mmwe abasirikale musiiba mutta abantu abaagala balwanirira, musiiba mutta abantu abaagala bajuna. Mmwe aba traffic aba taxi be mujjamu ak'okulya omusaala gwammwe wadde mutono ne we gukeerewa nga guzze gukeere. Aba taxi enkadde kadde oba emmotoka enkadde kadde be bakama bammwe, be baliisa amaka gammwe. Naye n'oluusi mubajoonyesa nga temubatidde bakama bammwe ate ne zireeta kino ekijeezengere ne kikukangakanga. Nodduka omusirikale w'eggwanga mbu naawe ogenda kukuuma bantu oba oyagala kuteekawo butebenkevu ku nguudo. Kwatagana ne banne abalina emmundu mukikuba amasasi mukitte mugambe kibadde kinzibako emmundu. Mukikuba amasasi mukitte. Mwe ababooda bano abasajja babatulugunya, bano abasajja babatta tebalina kye bali. Babakuba emiggo ku nguudo, babatulugunya ku nguudo. Muyina abaana bammwe musiibula abaana bammwe mugenze kubanoonyeza kyakulya. Noddeyo waka nga tolina nawe nnyonnyola mukazi wo nti mukyala bankubye yo bitandikirewa. Ng'abaana bo obagamba otya nti baana bange bankubye. Noddeyo n'obuswavu ne bwe baba bewaka tebategedde gwe muli munda mu ggwe obeera weeswadde. Kubanga obusajja tebutandikira mu bakulaba, obusajja otandika kubwewulira munda mu ggwe. Naye nodda ku musajja munno n'ojjayo omuggo n'okalakata. Ababooda mubakuba, abatakisi mubakuba, ab'emmotoka ze mulowooza nti si z'abanene mubakuba. Mweyita ki ku nguudo? Bw'olaba ng'omuntu aggyeyo omuggo ogw'ekika ng'ekyo mukube, mumwegattire mumukube. Terina mmwe bannayuganda muli basiru nnyo. Oli afuluma emmotoka n'aggyayo omuggo n'akuwa owa booda nga mutunudde n'abamu ne mukwata obutambi n'abamu ne museka ne mga ono gwe yamanyidde tamanyirika oyo tabeera nakyali. Era gwe owa booda omuntu ng'oyo bw'akuggirayo omuggo akukuba ebimotoka simanyanga mu maakattu mumukube. Awo bajjawo omulambo mbabuulidde saabataasa ku Majjambere. Majjambere yali asinga enkola eyo.
ey'okutambula n'omuggo ng'agenda ajonyesa abantu ku nguudo atamanyi gundi atamanyi gundi saamutereeza akyabikola saamutereeza mwe kye mugamba fomula teyabakolera temwagiraba mugikozese omuntu ow'ekikula nga kino mumukube mumutte ate nammwe aba traffic mugyewo obutiitiizi oli afuluma atya n'omuggo n'agoba ggwe omuntu ali mu uniform ali mu kyambalo ekireeta obutebenkevu ku nguudo ali qualified okubeera omusirikale wa gavumenti kubanga ne uniform gy'alimu ya gavumenti ya kitongole kya poliisi eky'ebyentambula nodduka emisinde olwa bino ebijezengere bino ebibiri bannange kisangaata akitte bannange kisangaata akitte wali bikubya amasasi noteekawo nti bibadde bikubbako emmundu ebyo ebizezengere ebigenda bimanyiira obumanyiiza abantu ebiyita ku kkubo ne birowooza nti lyabyo wallahi baminisita balina amaanyi baminisita balina obuyinza oba bannamagye balina amaanyi oba bannamagye balina obuyinza naye tebabutuusa bano ababalinako obukwate just omukwano friendship jena Ivan Koleta ava ewakaawe era ye yakyogera mussaamu ekitiibwa nza Ivan Koleta yagamba ye talina nsonga lwaki atambula n'obugombe kubanga ono gwayagala amuviire naye yakedde kunoonya kyakulya kyabuvunaanyizibwa n'akeera ng'abala tebannajja ku luguudo n'asobola okutuuka mu ofiisi nga talina gwateteganyiza nti nviira naye ng'ojja olaba ekizezengere nga kino kigera kimanyiira abantu wakoledde oti wa traffic gwalaba mu uniform byakakuba abaana ba booda bameka oyo yakakuba abatakisi bameka oyo bw'ajjanga gye muli oba ye mulabanga ng'alina kyakoze ku muntu avaayo akuba emiggo mumukube mumutte ebyokuwoza nze mubindekere yeekolera itongwa ebyokuwoza nze mubindekere eggwanga n'ojonyesebwa ow'amayinja n'ojonyesebwa asookerwako n'ojonyesebwa n'akolagana naye gwe banya naye embizi gwe banya naye obunywi omwenge naye najja akube mubakube bano abatrafiki baawa abatali qualified nawulira nti ennaku zino mubeera n'ow'emmundu wa trafiki waba wano wabeerawo ow'emmundu lwaki temwassenga jabeeyo ng'eyo embwa sigitta nninaki mugikuba amasasi mugambe nti ebadde egezaako kubabbako mmundu mwe mulowooza nti erina we bagimanyi eyo ebaayo n'omuntu omu neyagala okukozesa oyo nejonyesa abantu negenda n'erya emmere ey'obwerere netasasula buli bagigambako nejjayo omuggo nekola biki byonna ebyekisiru n'ebikola mu linnya lya mmanyi omunene golowooza lwaki teyajjayo mmundu oba kaadi ng'ombuuziza ebimwogerako golowooza lwaki yajjayo muggo kuba akimanyi talina kyali ayimiridde kutiisatiisa ky'oba olaba bwe yabadde atandika okwogera naawe yabadde akutidde ne bwe yalabye ate nga naawe omutidde n'akukuŋŋanira ddala kikuba amasasi okitte idiot kikuba amasasi okitte mwe mugenda jjogebwa paka mwe mufuna obusaala obutono mwe musulanga embizi kyokka ate mugatteko okujogebwa aba waggulu mugatteko okujogebwa ne bino ebizezengere nga n'abanene oli bw'aba takutegedde wa traffic osomugani mukama wayererere bw'aba tali mu mmotoka y'amagye ng'ali mu mmotoka ya bulijjo asobola okweyanjulira ng'ekizezengere kino kijjayo omuggo kikuba omusajja omukulu omanyi omuggo gw'obukulu we guluma omanyi we kiswaza musajja munno kukubira mu bantu majambere namubatasaako zino embwa nga zino muzeetaaseeko nabawa ekyokukola kikuba okitte idiot kikuba okitte wamma ebyo si bye bindeese kibadde kindeese ekibiina ky'abayeekera kyagguddwawo ekyaba Dr. Kizza Besigye katusuubire nti kyo kinaaleeta enkyukakyuka mu ggwanga lwaki nkiyise kyabayeekera ye yatugamba akalulu tekajjaako Museveni ate ng'ebibiina by'ebyobufuzi tukimanye nti biba biruubirira kalulu kyekibiwandiisa mu mateeka eg'ebyobufuzi era ebibiina ebyali bitaruubirira kalulu UFM Uganda Freedom Movement Dr. Andrew Takome Kayiira Fedemu kino ekya Museveni bakiyitanga batya Fronasa ne NRA Fronasa yayeekera ku mulembe gwa Idi Amin era yakulemberwanga gundi oyo
Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ate ku mulembe gwa Dr. Apollo Milton Obote n'akozesa NRA. Kitegeeza nti ekibiina ekigenda okuyeekera tekyetaagisa kuwandiisibwa mu mateeka kubanga ne Kikosi Malum eyagoba Idi Amin ng'eyambibwako amagye g'abakombozi ng'ekulemberwa omugenzi Major General David Oito Joko nayo teyeewandiisa mu mateeka. Kyannaku nti omuntu atugamba nti akalulu tekajjaako Museveni, omuntu atugamba nti bino ebyokugira musimanyi tutalaaga Uganda tebigenda kujjako Museveni ate bawandiisizza ekibiina ky'ebyobufuzi era kigende mu kalulu kaavumirira. Nze nabadde ndowooza kyabayeekera era nga ntandise n'okusaggula biyunifoomu, nga ntandise n'okusaggula ku buyambi. Tufunye omukisa omununuzi waffe Dr. Kizza Besigye amanyi nnyo Museveni okutusinga nga ebagamba wadde nga yamulemerera okumuggyako emyaka agasoba mu 20 aleese ekibiina, aleese formula egenda kujjako Museveni ekibiina ky'abayeekera. Munnange Dr. Kizza Besigye ekiswaza omugagga kusesemantula. Ekiswaza omugagga kusesemantula. Wadde ng'otugamba nti akalulu tekajjaako Museveni oli mutuufu naye oyinza okuba naawe toyina kakodyo. Naawe oyinza okuba musajja wattu nga toyinaawo kakodyo. Ekirala ekindeese okwogerako ekitongole ky'amakomera kiri wansi wa gavumenti n'ekitongole ky'amazzi kiri wansi wa gavumenti. Kyokka ate ekitongole ky'amazzi kyasazeeko ekitongole ky'amakomera amazzi mu bufunze ne gavumenti yennyini tesobola kwegumiikiriza naye ffe eyagala tugigumiikirize. Mwe wennyini muba nga temusobola kwegumiikiriza, mwe wennyini muba nga musobola okutuuka ku mbeera y'okwekoowa ne muteeka n'okwesalako ebitongole bya gavumenti ebibiri ne byesalako aw'amazzi n'asalako ow'amakomera. Kitegeeza gavumenti yo yennyini eremereddwa okwegumiikiriza. Kyokka gavumenti eremereddwa okwegumiikiriza ate eyagala ffe tugigumiikirize. Awo nawo nvuddewo kengenda okusembayo okwogerako kek'omukyala MTN gwe yawadde emmotoka ampulire. Njagala okusooka okwebaza kampani ya NTV eyakutte eggulire eryo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange. Olunaku lwe mwatunuzaamu omukyala kamera eyo teyali kamera just nti munoonya mawulire nga bulijjo, wabula mwalinga abamutuuzizza mu kizungiriza ekimujja mu nsi gy'akooye enkalu okumutwala mu nsi ejjudde ebibala ensuubize ku lulwe. Amawulire ag'ekikanga ekyo munnange eggwanga ligeetaaga gatunulako mu munaku ne gamusakira obujunyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala NTV akawungeezi oye. Nzireko neebaze kampani y'ebyempuliziganya ya MTN okuddiza guba mwoyo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwatuwadde ensonga lwaki tulina kuwagira mmwe kubanga omuntu addiza ku muwejjere oyo nze yabeera mukwano gwange. Naye emmotoka omukyalo ono gye yafunye bw'etamubbulula egenda kumunnyika. Togamba nti ndi mulogo. Sooka weebuuze lwaki njogedde bwe ntyo. Njagala okugugumula mwenna ababadde bawagira omukyalo ono n'ababadde bamuwa ebibala ku bbanja mu ngeri y'okubimukoppa musigale nga mubimuwa. Teyafunye ssente, yafunye emmotoka. Lwaki ngambye nti bw'etamubbulula egenda kumunnyika? Mu ggulire ya NTV nawuliddemu nti abadde ng'agenda gy'ajja ebibala ne babimuwa n'aweereza buweereza ssente. Kitegeeza nti oyo nannyini bibala talina kukyusa olw'okuba omukyala yafunye emmotoka. Omukyala yafunye bupunyi mmotoka egenda kumwanguyanga kutuuka ku faamu na kutuuka mu katale naye tannafuna ku ssente nti ali awo omugagga. Yafunye bupunyi mulimu gumwanguyiza nkola ya mirimu gye. Bw'oba obadde omusaasira mukaabambi kakatwale kajja kuweereza kaako kayina abaana tojjaawo kisaakyo. Sigala ng'omuwa ebintu ate kati ssente agenda kuzanguyako kubanga agenda kwanguwa okutuukako gy'asuubula. Ate agenda kwanguwa okutuuka mu katale gy'agenda okutunda akuweereza ssente zo. Nammwe bannayuganda emmotoka ng'eyo bw'ogiraba omukyalo oyo luli obadde omuwagira lwa mmotoka nkekete.
omuwagira lwaki motoka baba kimutawanya ate ngene ngula ebintu mu supermarket nemo okuwagira munaku munnange nedda kangene mpagire munaku munnange sigala ng'okyamuwagira akyali munaku munno tannagaggawala yafunye bukunyi motoka mukama kwayinza omuyambira okumutuusa ku bugagga kubanga egenda kumwanguyiza okutuuka gyajja ebintu ate era emwanguyize okubireeta gyagenda okubitunda nga ne ku luguudo ali safe. So ababadde bamukoppa ebintu musigale nga mubimukoppa, ababadde bamugulako ebintu mu mbeera y'okumusaasira musigale nga mubimugulako. Yoyo omunaku wammwe tannagaggawala era temumuboola temumuddukako mumuguleeko ye ng'omuntu kansuubire nti mubadde temumugulaako lwa mmotoka musigale nga mumugulako ye ng'omuntu paka lw'anaakulaakulana. Omanyi mu Uganda abantu basobola okukwagala, si mu Uganda mu kakyali mu nsi yonna abantu bangu kwagalira mu mbeera y'okuba kwasooba ekisa ng'oli mu mbeera mbi. Kakati M10 bwejja neekuwa emmotoka banga abafunye sigino nti ateredde kati amatidde tukwate ku mulala ng'era Buchamaani bwe yayimba oluyimba nti lwaki temummatira abakyala bangi be yakwasa ennaku era Buchamaani yazaala abaana alina n'abaana mu balalu eka mookyawo. Buchamaani alina abaana mu balalu n'emukono wawa. Buchamaani abakyala bamwagala nga bamukwatirwa nnaku naye bwe yadda n'akola kayimba Buchamaani ffe tukumatira mutambuzo gw'omugogo ffe tukwagala nakizudde nti mummatira abakyala banange munjagala. Buchamaani bw'aba yali azzeemu okuzaala ku mwana omulala yamuzaala mu mukazi we ow'ewaka Nangajja. Alabika taddangamu kufuna ku ssanyu lya mukyala w'ebbali lwa nsonga bagamba kakati ali contented akkiriza tumuwagidde era tumwagadde tugende tukwata omulala be balutalo boolaba abanaku era banaku bannaabwe banaku bannaffe era ne lutalo ne bamukimanga omunaku. Kakati bw'ogaggawala nga bakuta kyova olaba essaawa eno Pasita Bugembe si mwangu wakutimba kivvulu n'afunanga luli bwe yafunanga kuba abantu balabanga gwe batuuse ennyimba ze yakubanga luli ani yali amanyi nti ndibogasa atya kayero ebiseera ebyo nga siggwako galwadde mu mateeka g'ekyanso ekisawo ge gamu enfuufu mwe yazannyiranga mwe muli amaaso ge omusajja ayina ettima amaaso ga munne nayo akalaba akasi. Kati Bugembe bwe yajja yannaaza bamutta. Kakati oyo omukyala temulowooza nti emmotoka ateredde temumuteeraawo. Mbasabye busabi yonna gy'atundira simanya ku Entebbe Road yonna gy'asuubula musigale nga mukyamulabira mu kifaananyi kiri ekikyuseemu mmotoka egenda kumwanguyiriza kunona bintu na kubituusa mu bakasitoma. Kakati bw'abe emmotoka agirina emwanguyiriza okunona ebinna okubituusa mu bakasitoma wano emulina omulagira nti asobola okugaggawala naye tannagaggawala temumusuula nze ŋŋenze naye mmwe aba traffic kuba okitte